ku macyange ebitundu byonna Katonda byateeka ku mubiri gwo byonna nga biramu weebaza Katonda. Waliwo akeeseza naye nga tasobola kwogera. Ng'anyeenya bunyeenya mutwe akola bukozi bw'ati. Naye bwe mba nga nakedde nga ndi mulamu. Ng'akutaddemu abo abalabye enjuba leero. Ng'ataddemu abo abalabye enjuba olwaleero n'enzuukira mu bafu. Kuba ekiro kyonna kubeera kufa. Naye bw'ozuuka ku makya n'ozuukira. Bannange yadde bye tunoonya mu nsi muno bye tukuŋŋaanya nga tetunnabifuna. Osaanidde ogambe nti Mukama weebale. Kubanga nkyalina omukka gwenzisa. Amazima ga Katonda mu ggulu litasobola. Katonda najja n'agamba nti ssebo ngenda kuwa obuwumbi obwo naye ku lw'omukaaga nkutwale. Okkiriza? Naye ng'ate era tomanyi kiki ogenda kuba wiiki ejja. Katonda yennyini nga yakugambye. N'agamba kankuwa obuwumbi 10 naye ku lw'omukaaga nkutwale kujje mu nsi. Omugamba Mukama obuwumbi buleke. Naye njira mbeerawo. Kati n'olwekyo mikwano gyange obanga obudde ne bukyanga okyalina omukka gwossa. Gamba nti Mukama weebale. Ekyo kyokka kikumala okwebaza Mukama. Okitegeera? So Uncle Kai, tuli mu kaseera akakanayo kyani katandise. Ndabyeko kampeyini za NRM zatandise eggulo. Waliwo ebitundu bibayimiriza bagambye basooke balindeko embooka evuga. Embooka evuga mu kampu ya Rashandi, evuga mu kampu ya Sekikubo. Eyo Tanga Odo yagambye agenda kusooka yiike nyini yegendereyo alabe ekiri eyo. Naye anyway, kyenjagadde okuba nga ndeeta ku maaso go kwe kukubagana kwe tulabawo ennaku zino ng'ate tuyingidde kampeyini. Luli tubadde nga tumanye effujjo erikolebwa ng'era bimaliriza poliisi n'ebitongole ebikumaddembe bigambye babadde baana ba opposition, babadde baana ba Banupu, babadde baana baki. Naye tulabeko ku baana b'NRM nga be bakuba abantu. Tunaatambula mu kuba abantu tunaamalako nga bitandika butandisi. Gati okwambala t-shirt ye NRM tekitegeeza nti oliwo NRM. NRM eri mu mutima teri mu kwambala. Okitegeera? Abantu basobola okwambala t-shirt ze NRM nga bazze ekigendererwa kya kukola fujjo. Okitegeera? Era nze nnenya abantu ab'NRM abakozesa ebintu ebyo ne musanga abavubuka nga ne mumalaga bawa t-shirt ze NRM nti bajje muweze ennamba. Ekyo kibi. Era ensonga bwetyo bwe yabadde oli yabakimye bukimi nawa ssente mujje mubugirize president agenda kujja. Abantu b'NRM si bakunoonya gye bali. Nemwe temubayita buyisi. Oba wagizi kati mugula bugule. Ne mumala galonda abayaye ng'abo ne mubawa gundi tebalina spirit eri eya NRM. Kati bo nga bazze kukola ki? Era kye balina okukola. Teri muntu w'NRM ayinza kukola kintu ekyo kye baakola nga bawerekera president. Taliyo w'NRM. Abavuka mu kamera boogera nti tuli b'NRM. Ekyo bakyogera. Yali kugambya atya? Bali ekirubirwa kyabwe bazze nga bazze kukola fujjo eryo naye nga si b'NRM. NRM mulabiseemu agabinja ate agakuba gavumenti mu ngeri eyo. Anti nkugambye ebintu byonna bisoboka. Okitegeera? Bisoboka. Emitima gy'abantu mirala gw'olaba kungulu. Okitegeera? Naye ng'omutima gw'omuntu munda mulala nnyo. Okitegeera? Mbadde nsaba onzikirize mpita abantu ku lunaku olwokubiri. Bajje wali ewakaliga mu katale k'abaveterani nga 8. Tugenda kuba nga tutongoza kampeyini zaffe nga tutongoza n'oluyimba engatto ya Museveni nnene muzeeyi tova. Engatto ya Museveni nnene muzeeyi tova ku maili. Project za Museveni. Engatto ya Museveni. Twagala tubalage nti nnene muntu yenna ayagala okujja alobere president wa Uganda. Okitegeere kyoyingirira nti engatto nnene temalaga yambalwa. Agisobola ye Museveni yekka yasobola okwambala engatto eyo. Era engatto eyo Museveni yagireka engatto eyo bannange bwe kutaabe kusaba nnyo Katonda. Tuyinza okubulwa ayambala engatto ya Museveni. Kati amulinga abaga nti ensi mugiwadde Museveni. Mulinga abaga nti Museveni yentandikwa era yenkomerero. Anti kati Katonda yatonda Museveni n'amuwa ekigere ekyo. N'amuwa okwambala engatto eyo. Asobola okufunayo omuntu agenda ojjambala nga Katonda ye yamufunye siffe. Nga Katonda bwe yagamba Musa nti yadde nkulonze naye tobatuuse. Bakwasa Alooni. Kati Katonda yasinga byonna. Ye asobola okulonda n'agamba nti byonna asobola okulonda from nowhere n'andika byonna yambala engatto ya Museveni. Abantu ne bagamba yiyi kati Katonda bwanga yagambye enjambala. Kati singa tulekera Katonda obuyinza. Eyinza obutakrusade ku Square. Anti Katonda bwabanga yakulonza kuwa n'obusobozi.
olowooza Museveni yali asinga obunene? Museveni kaali kasajja katono nnyo, nga waliwo abasajja abanene, nga waliwo abasajja abaziddiguli, naye Katonda yalonda Museveni n'agamba gwe Museveni. Ate teyamulonda ku olwo lwe yagenda mu nsiko, yamulonda lwe yamuteeka mu lubuto lwa maama we. Naye projekiti nga nnyingi ze mugonjezaawo temugenda kutuuka eyo mu maaso eyo mukubagane muzeeyi tova ku kkubo engato ya Museveni nnene omalako jjajja standby generator byonna birungi mu linnya erya Yesu. Kyova olaba Katonda buli omu amuyitanga bw'ayagala. Kasita okola ebirungi ebyo byonna bibeerawo. Katonda abamu bamuyita Godi, abalala Kibumba, Sima Kibumba, Kigumba, abalala bamuyita Allah, abalala bamuyita Imaana. Kugamba buli omu amuyita nga bw'akola ki? Abamu bayita liiso ddene. Kati kasita obeera ng'oliko omulamwa ng'okoze ebirungi, abantu bakukolamu byonna bye bakola ki? Byonna bye baagala. Era wano wensabira bannayuganda mwenna mujje mutwegatteko mu kuzimba ekkanisa ey'e Kabulengwa. Bagiyita Kitala Fellowship, Kabulengwa Fellowship Church of Uganda. Tulina concert wali ku Imperial Royal ngenda kuzomwezi 20. Jango ogule emmeeza ya kakadde oba ogule emmeeza ya $5,000 naddala mu abagenda mu campaign okwesimbawo osige ensige ennungi nga tuzimba ennyumba ya Mukama. Tugenda kubeera n'abayimbi bangi nnyo ba Joseph Ngoma, tulina Bati nono omulumanyi ono omuyimbi w'e Rwanda eyayimba ayina oluyimba omanyi omuyimbi ono eyayimba the blood every day the blood of Jesus. Oyo naye agenda kubeera ku Imperial Royal muyimbi naye manyi yakola kantu ka TikTok ne katambula muyimbi ogenda mulaba ng'ayimba. N'olwekyo mbayita mwenna mujje okuyingira $5,000 oba omaze okuzimba ennyumba ya Mukama. Ki kiri mu office of the national chairman? Office the national chairman omuliro nga mungi. Omuliro mungi gulina okubeerawo. Omuliro lwaki weeguli? Ebiro bye tulimu. Tuli mu biro ebyobukulembeze bwa Star. Kati tewali woofiisi, si woofiisi ya national chairman yokka. Buli woofiisi zonna ntabangufu. N'amaka gonna matabangufu. Buli kintu kyonna kitabangufu. Kubanga omulembe gwe tulimu mulala. Kasa twakyusa ebintu byonna byakyuka. Katani alina okuguzza ku mulamwa. Alina okuguzza ku mulamwa era yeffe abaagukyusa. Ffe abaagana gavumenti ya Katonda ne tutwalawo eya Sitaani. Ffe tulina okwekuba mu mitima ne tugaa nti kaakati katugende ne gavumenti ya Katonda eya Sitaani katugikole ki? Katugiveemu. Okitegeera? Then ekyokubiri ti woofiisi eyo nnene. Omuntu gwe baagiwa yamuzitowerera. Hajja itasobola woofiisi eyo. Nnene. Talina bayambi. Woofiisi eyo nnene. Okitegeera? Talina bamwabula. Bw'obanga otudde mu woofiisi ya pulezidenti buli kyokola kyonna olina okukyegendereza. Kubanga buli kyokola oba okikola on behalf of the president. Kiringa nga RDC. RDC balina kubeera ne very good discipline. Balina okubeera abeesigwa kubanga lyeriiso lye babaka ba president. RDC waayimiridde. Yes, bw'obeera mubaka wa president kitegeeza nti president ali awo. Kati buli kyokola kyonna olina okulaba nga kijjayo ekitiibwa kyani? Kya president. Kyova olaba RDC olina okuba ng'oyamba abantu naddala abo be babbako amataka naddala abantu okufuna obwenkanya. RDC olina okuyimba kubanga President Museveni singa abadde nga yaliwo ekyo kye yalikoze naye kati gwe omubaka we gw'oliwo. Ofiisi y'ekyambogo ng'essa ettatanya kitiibwa kya president gw'oyogerako. Omukyala atudde mu ofiisi y'ekyambogo ngatamansiza ntungo bitooko bye bigwa president byamutuma. Anti kati njagala kukubuulira ekizibu kiri kimu kyokka. Omuntu obadde human being mu bulamu bwo gwe nange n'abalala bonna buli muntu alina abalabe 7. Omulaba asooka ye gwe mwennyini. Kati omulabe wa Namyalo asooka yeye yennyini. Okitegeera? Yekozeko obulabe. Omulabe namba 2 wa Namyalo ge maaso ge. Alaba ne byatalina kulaba. Naawe ye mulabewo. Omuntu alina abalabe 7. Asooka ye gwe wennyini. Owookubiri ge maaso go. Owookusatu kamwako. Okitegeera? Owookuna bye bigere byo.
okitegeera ebigere byantunze sandigenzeeyo kati omulaba owokutaano mu bulamu bwo ye mukwano gwo teri mulabe wo nga teyasooka kubeera mukwano gwo omulabe enamba 6 ye famire yo then omulabe enamba 7 ze sente ogifuna aye nekufukira obulabe sente ya bulabe nnyo kasobeera ne sente abalabe beeyongera walina omukazi omu wafuna sente noyongerako owokubiri waitonya omwenge notandika okunywa omwenge walina sente ebifo byali togendamu kati obigendamu ensaasanya yeeyongerako kati ekiveene mu kwenjera bwe kuti gyonyweredde obutwa sente naye mulabewo okitegeera naye mwabo bonna abalaba omulaba asinga kekamwako so ajja tinamyala akamwa akakozeseza bubi kubanga akamwa kano koolaba kakutunda ate akamwa kasobola okuwolereza okubbula kana akamwa kakubbula ate kakutunda ajja ti akamwa kamufukidde tabu kubanga mulimu ebintu level gyotuukako nga tosobola kubyogera bingi okitegeera naddala ngaoli mu woofiisi ey'omukulembeze nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni empisa z'alina n'ekisa ky'alina n'ebirungi byakoledde ensi eno ng'oli mu woofiisi ye oteekwa okuba nga ebigambo ebiva mu kamwako nga bimuweesa ekitiibwa nti ne baga nti mubaka wa pulezidenti azze yes abantu bawuliriza byogenda okwogera amatugo buli bwe ganaawulirizanga ebigambo ebiva mu bantu eno amatugo nago ga bulabe kubanga gawuliriza ebintu bingi ebirungi n'ebibi ebikwatako n'ebitakwatako go gakola ki go gawuliriza kati mu kuwuliriza ne gasanga nga muggwe tolinaamu kasengejja akasengejja bino amatuge biwulidde noga kansengejje bino binaasobola okuyita mu kamwa oba bino tebijja kukola ki tebijja kuyitamu ekyo kyekizibu ekiri mu mwana w'omuntu katonda gwe yatonda n'ateeka mu nsi n'akwata n'omwoyo gwe n'aguteeka mu ggwe kali nga byokola ate tebiweesa katonda kitiibwa wetuvudde emabega tubadde nga tukiteeka ku baana ba Nuupu bano nti bavumi bawemuzi baki naye kakati kisaze si baana ba Nuupu bokka omulembe gwa kuvuma kubanga n'abeenaalemu bavuma vuma oyitewo bwotavuma toyitawo omulembe gwa kuvuma kugambye singa munaategeera kye mbagamba bannange Yesu bwe yali agenda yagamba mbalese mu nsi muno mubeere bumu nganze bwendi obumu ne kitange Museveni bwe yava mu nsiko n'agamba naye tubeere bumu tubeere mu kibiina kimu ffe ne tugamba nedda tugende mu bibiina ebingi ne tuyingira mu mikono gya sitaani ebibiina ebingi byatuviiramu okuyombagana okukola ki era kati bye biriwo kati ebyo mmwe temubyawula mujja kukyawa abantu naye nga ekituufu mukireka wano singa tunaava mu mikono gya gavumenti ya sitaani ne tuddayo mu mikono gya gavumenti ya Katonda gye yazimba mu nsiko emyaka emeka era gye yatuma nnabbi Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba genda mu nsiko oleete gavumenti egenda okuleeta emirembe eri bannayuganda egenda okuleeta bannayuganda okugaggawala yatuma nnabbi Yoweri Kaguta Museveni okutegeera ndigenda onzibululira abantu bange genda okole ki oyambe Uganda ogijjeko ekikolimo kubanga olunaku Muteesa lwe yakisa omukono lwe lunaku lwe twayingira ekikolimo kubanga ffe twasaba Katonda atuwe omukulembeze omuddugavu atukulemere mu Uganda n'atuwa Muteesa ne tumuwa obutwa Katonda n'akolimira Uganda emyaka 18 nga Uganda ebonaabo 86 ekikolimo n'agamba bannayuganda bwe baakaaba ennyo mu kubona nga babonyabonye ennyo Katonda n'agamba nnabbi Yoweri Kaguta Museveni genda ojjewo ekikolimo ekyo okitegeera mbiwulira ekikolimo ne kituvaako ndaba nga pulezidenti Museveni omufudde nabbi atali kwabo ab'omu Bayibuli 5 ne tuddayo mu kikolimo oba tunaakimala mu bbanga ki simanye nange Katonda ajja tusaasira anti Katonda akusaasira ng'okkiriza akusaasira ye Katonda bwe weenenyeza waakusaasirira
Bannayuganda singa tufukamira ne twenenya n'ebibiina by'obufuzi ne tubijjawo ne tulekawo NRM ekikole mu kituvaako n'okulonda ne tukujjawo ne tugamba Pulezidenti Museveni afuge bw'alivaawo Katonda atuwa omulala ekikole mu kituvaako. Uncle Kai. Yes. Akuoga ekyokujjawo okulonda. Okulonda kati okulonda kutuyamba ki? Tewali. Waliwo otuuka nga Pulezidenti Museveni kati ne bw'ogamba nti alayira. Olabira danga tewali kyekutuyamba tukyawaganira bwerere na kuyombera bwerere oddamu kulaba bipande ebyo byaleka atimbye ku bikondo by'amasannyalaze biki kati ddala Pulezidenti Museveni tutawanya waaki. Uncle Kai tugenda mu kalulu kano oba campaign time kale etuusi goliwo NRM naye waliwo okukaaba okuli wansi eno NRM nze NRM gwe NRM waliwo okukaaba okuli wansi eno bafutusoja kambaite bafutusoja bamwe abeNRM oba abantu aba President Museveni oba abantu abagadde President Museveni government ye bagamba nti ate mmwe president bakoesamu abali waggulugguluko temutuusa service gye bali kaka ne mutuuka ku kaseera nga ba president ombaliddemu ana oli waggulu mba ndi wagguluwa muba masuuti amasuuti gange nyambala ga Yesu wale uliyeko nga bagamba nga President Museveni agambye nti Kayibanda muwadde kino nawe oyagala kuwe lwaki tampa oba byokola tebinaba kulabika ofiisi aziteekamu abantu nga tebazijjaamu President Uncle Kayibanda bwembeera kala DC sisobola kuperforminga bulungi oba alaba nga awosingawo kale nga akyakugazetingira ki ofiisi ate nga naamala kufa President ennaku zino aweereramu abaana b'abagenzi ojja kulabirawo ng'asiseyo si byabagenzi nze njagala kati njagala nange mbereko kyenkulembera. Ono minisita yakafa abadde w'abavubuka ono w'ekisolo oyo omuwala nyina Masheti taata we yali mulwanyi ono omuwala akulira kati ekisaayi ky'ennyentebe oyo naye taata we yayambako olutalo ayinza abaana bose bu president obajjukira awo mu ngeri bweti naye kyebategezaako okugirayo nti abantu bali mu complaining nga bagamba nti president mwe bakwasiza ku buyinza waggulu muyambeko temunoonya bantu bano temubatuusako service ne mulinda president ng'agambye nti kakati ngenda kulambula ku bantu bange ab'egindi ne mpakira bibaaso bitwala gy'anaabeera mwe mutwaliramu n'abakozi b'effujjo ne mwerabira ab'NRM bennyini abatuufu lwaki temukolera bantu nga president abadde obuyinza ekyo abantu kyeboogerako kituufu nze olunaku lwe nasisinkana President mu kalulu akawedde tulina ebintu bye twayogera ffembi nandaga obulumi bwe ku bantu b'NRM gattako ne kali wamulaba oyabadde ku lunaku lw'abazira n'abayimusa mwafuna ssente zammwe nti nedda tebakulira twakyogera nga tuli maaso ku maaso nangamba Kayibanda nyina obuzibu bwe buti n'abantu bange ab'NRM tebannaba kukola mulimu gwenjagala bakole tebannaba gukola era nangamba Kayibanda ndowooza nga bwe muze mugenda kunnyambako ne mugamba naawe oli muzibu okulaba singa nze nakulaba dda we nakwagalira bwe nakunoonyeza tewali timbe na bipande mu kalulu nze njagala tutuuke ku level nga Museveni tafuluma State House kunoonya kalulu nga tumufulumya kugenda kwebaza balonzi tagulawo butale talina kyagenda kugamba President Museveni talina kyagenda kugamba bantu President kati kyatakoze kiki mbu yalondola senza PDM anti kati bajja mulimba era ne bwalambula bamulimba nze waffe bamulambuzako olusuku lwa Nadizi nga lwa muntu ku kyalo Chairman yesi kati President Museveni akyagamba abantu batengenda kola enguudo azikoze era ali mu kuzikola ali mu kufooka tukulaba abantu nga bagaggawala buli omu ng'afuna ennyingiza y'amaka gy'aliko okitegeera emyaka gy'amaze President Museveni tumuteeke ku likodi nti Uganda erina pulezidenti okulonda bwe kutuuka tafuluma afuluma kwebaza balonzi kibeere ku likodi ffe tulikola ddi likodi abazungu be banaatukoleranga likodi zonna eriko tejja kubaawo ng'abantu ababawa akalu ejja kubeerawo olw'ensonga nze kyesimanyi bulungi nnyo kabineti bw'etuula entebe oba boogera ku kisimanyi bali b'NRM mwe bagenda ekyankwanzi sifunanga mukisa kugendayo naye olunaku lwe ndifuna omukisa ne ngamba era njagala nnyo President Museveni ampa omukisa abantu abo b'NRM nga bali ekyankwanzi mbeerewo bampa omuzinda lunyimireko mu maaso gaabwe mbereko ebigambo bye mbagamba mbaleke entiisa bw'omutuuka mu maaso naye oba waddeyo talina ntiisa gy'alina President Museveni mutuula ne munyumya bulungi nnyo
simanyi obanze yanjagala bwagazi obanze ndiko amafuta ze bwe ntula ne President Museveni tunyumya emboozi yaffe ne tumya ku kino ne tukimala ne tukwata ne kino ne tukikola ki naye simanyi kati yayaggalira ekkubo lyange gwe simanyi kuba munoonya waliwo yankwatamu ndowooza okitegeera kati President ne twogera ne mugamba Your Excellency nze sisobola kunoonya abantu bapya kuwagira kuba tebaliiyo abantu bonna bantu bo naye abantu boolaba abo aboogera ffe tubanyiizizza ffe abantu b'enaaleemu ne bafuna sayidi gye bakola ki naye ne mugamba ti Your Excellency nze nzikiriza ngende ku ground noonye buli muntu yenna omunyiivu tusobole okulaba nga tumunyiigulula ne mugamba waliyo obunyiizo obutono ng'oli yanyiiga obuntutu nga butono obwo nze nja bukolako nga Kayibanda naye ebinyiizo bino ebinene nzikirize mbaleete President nangamba tewali tabu era nangamba bw'otuuka mu kitundu kulagana ne chairman wa NRM n'RDC era bwe twakolanga ne chairman wange Mugerwa Jonathan ne tutambula era nga tutumitinga bachairman b'NRM ne ba RDC ne tukola omulimu okitegeera era we natambulira mu mizikiti gya Kampala ne tutambula mu mizikiti gya Kampala kuba abasiraamu baali banyiivu nga bagamba lwaki abasiraamu be bakubwa amasasi ekyo ne tukisootinga n'abasiraamu ne mbasomesa ne mbalaga lwaki abasiraamu babakuba amasasi okitegeera ne mbagamba nti omulabe w'obusiraamu musiraamu si mukatuliki musiraamu nno yakuwaayo omukatuliki bw'agenda ku Seemwayi n'agamba nti Sheekh Gundi akolagana n'abayeekera Seemwayi n'okusooka enoonyereze egambe nti omukatuliki ono ayinza okuba nga tayagala musiraamu naye Sheeka yennyini bw'ava naga nti Sheekh Gundi wa ADF kati oyagala security ekoleki buyola buyozi ebe erina kukola ki kakati ne twogera n'abasiraamu mizikiti ne baŋŋamba ekizibu kyabwe kya Sheekh Kamoga kubeera mukomera ne ŋŋamba ekyo ŋŋenda kikolako ŋŋenda kwogera ne taata wange eyantumye okukola omulimu guno ogw'okunoonya abanyiivu era ne nkola ripooti ne ŋŋenda ne ngitwala ewa Pulezidenti ne mugamba ekizibu kya Kamoga okubeera mu kkomera abasiraamu kuba abasajja baakabanga amaziga mu mizikiti naye ne mbagamba amaziga ago musobola okugakaaba mu maaso ga Pulezidenti nti ye ne mbagamba muwandiike abaagala ogenda era ne ŋŋenda ne ŋŋamba Pulezidenti ŋŋenda kuleeta abasiraamu n'agamba it's okay covid yajja n'abyonoona okitegeera kaakati nze bwe nakka wansi nakola omulimu era natuuka abazadde bonna ne mbabuuza naye nga buli wentuuka nga buli alina omwana mu kkomera aŋŋamba tagenda kukombya ku Museveni kalulu ne mugamba Museveni si yasiba omwana wo byali eno wansi ku ground bano ne bakolagana ne poliisi oba ne bakola batya omwana kukakana ngaali luzira Museveni takimanyi nakumanya nti omwana we ali ki era bwe nakimanya ne ŋŋenda ne njogera ne Pulezidenti ne mugamba Your Excellency kyensanze ku ground abantu bagamba wasiba abaana baabwe mu makomera ate nga tobimanyi ne mugamba nyamba okebere mu makomera ab'obusangosango obwo obutono bwali bulina okuggwera ku erosi bave mu kkomera era yate abasibe 83 wakiwulira okitegeera era bwe yate abasibe 83 ne mpandiika ebbaluwa emwebaza ne mugamba naye Sheekh Kamoga tannakola ki tannateebwa naye bankubira ndi mbalala ne banga nti Sheekh Kamoga bamutadde era Kamoga ali bweru era bwe nava mu State House nga maze okwogera ne President nayita lawyer wa Sheekh Kamoga ne tutuula ku kalenda ne mugamba njagala ombuulire ndi mu kwegayirira muzeeyo okuta Sheekh Kamoga naye mbuulira amazima amatuufu manyi Bayibuli ega nti amazima gakufuula ki weddembe manyi nti gwe neegayirirako ddala alina omusango oba talina lawyer n'aŋŋamba nti Sheekh Kamoga talina musango gwonna era yaŋŋamba ebigambo bino nti Sheekh Kamoga yatugaana okwekalakaasa ng'abasiraamu n'atugaana n'okwegatta ku Jamiri Mukulu omuyeekera wa ADF ebyo Sheekh Kamoga yabikola ki yabigaana abasiraamu naye waliwo obuzibu obwamuleetera bamuyungeko ekyo byali bya ttaka lye baali baagala okutunda n'agaana okusayininga kwe kumuyungako ekyo nti akolagana n'abayeekera ekyo bwe nakitegeera era naddayo ne ŋŋamba President ne mugamba mbadde nsaba Sheekh Kamoga omute ebisigadde nze obindekere kyekigambo kye nayogera ne President kati muntu kyo yalinanye President yakuba abakozi kakati
bano abantu ba President Museveni bawe ebifo simanyi minister simanyi ki singa baali bakola omulimu gwabwe Museveni singa ayina emirembe President Museveni singa ayina emirembe miyitirivu naye tubonyaabonyezza omusajja oyo tubonyaabonyezza President Museveni naye bannayuganda gye tunaakoma okubonyaabonya President Museveni Katonda agenda tusasulamu ekintu kubanga President akoze omulimu gwe akola buli kimu kyonna kyonna naye gwe lwaki wuliriza nze nakola ekibalo bwe kiti neŋŋamba buli minisita singa akwata ekitundu gy'ava n'abudaabuda abantu n'akola ku nsonga z'abantu kati President Museveni abaano nayo ki bwe gaba nga amasannyalaze ge gataliiyo n'agatuusa ku bantu n'okwatagana w'amasannyalaze negatuuka bwe gaba nga amazzi gataliiwo n'okwatagana yes namba n'omanya service engeri gye kitambula n'obeera nze nno kankubuulire nze ne mala nfuna omukisa naye nfuna ku bifo byabo nga bye balina nze nyinza okulaga system engeri gyesobola okuta nyinza okukolera ground waka n'olyoka okitegeera simanyi lwaki ekintu kibeera bwe kiti bano president balonda nja kuwa ekyokulabirako ekyono maama we Wakiso bamaama bataata oyo Lufukamira nani Seninde bamuwa ekya national mobilizer naye mobilization eyiye baya mu kalulu mokka national mobilizer mobilization eyiye mpoze nga kye bamuwa kyatategeera butegeezi alabika waba by election wokawoka ne mumulaba nti tulina by election kayonga n'alabikako bwe biggwera ddala anti kati wuliriza nze ndaba nnyo firimu njagala nnyo firimu naye ndaba nnyo firimu Lembo Swaziniga Chakinolsi Kano Bradoko bwe bamuwa mission kyasooka okukola asooka n'abalamu n'agamba muntu nsolo ki akuba omugere omuntu omumiro ne gukuukayo nti mungereza mangere kati ng'avuga emmotoka ng'agenda nona mangere n'agamba ani avuga ennyonyi ng'agenda nona omuvuzi w'ennyonyi ali mbalala era agivuga n'agenda embalala n'amunona n'amanya nti ani asinga okunyoola ensingo nti ali jjinja n'avuga ejjinja n'agenda amunona n'amanya ani mukessi omulungi asobola okugenda n'aketta nti ali Kiboga n'avuga n'agenda ekibuga n'akola ki n'amuleeta kaakati bw'amala omumuleeta bw'amala okukola ttiimu n'aba briefinga batuwadde mission bweti ne bweti tugenda kujja basibe Vietnam ne bagenda mu nnyonyi kati bwe batuuka eyo buli omu akola kikye kuba aba ayina package yonna okitegeera nti ono agenda kukola bwe kiti n'ono agenda kukola kino kati Lembo oba Swaziniga oba Chakinolisi mission tesobola mulema kubanga alina quality y'abantu abakola ebyo byakola yes kakati bakuwadde okubeera national mobilizer okitegeera bwe bamala okuwa okubeera national mobilizer noonya bamobilizer ku madistrict okole ttiimu waka omanye nti ani gwe naakozesa mu media omukwata obeere naye wano ani asobola okuyimirira mu bantu n'asomesa abantu ne bawulira ne bakyusa nti Kayibanda ng'oleeta Kayibanda ng'omuteeka wano kuki ku ttiimu ani anaakola ku bya facilitation ng'ofunayo omugagga ng'omuteeka ku ttiimu yo oyo ajja kukola ki awabaganya amafuta akola ki nga facilitation tezinaba kubeera ewa pulezidenti oyo mu basajja bemmanyi bamobilizer bamuyita Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda oyo era oyo omusajja singa akimanyi nti enjagala gye mwagalamu nze mwagala kuba nze njagala nnyo omuntu akola ebintu ebiyamba abantu nakwatagana n'abeeyo gyagenda n'akola ground waka kati bano bwe babawa ebifo ayagala leeta omwana wa mwannyina ate omwana wa mwannyina talina kyamanyi nti ani anaakola ku kya ssente nti mwami Mugerwa Jonathan abeere ku kya ssente yagenda okuteekamu essente yagenda otuteeka oba okumobilizinga ekya ssente kivula ate namyalo kyabadde abasingaku
Namyalo Hajati Namyalo abadde akikola amobilizinga ssente akwata abantu n'amanya nti ono kino nja kukola ki owa t-shirt kangwe gundi ekyo kikwasiza kati kyekizibu ne baminisita bamuwa ministry ne bamuwa minisita oba n'abeera memba wa parliament n'awangula bwe bakoma kumukuwangula biba biwedde so singa memba wa parliament bw'owangula oleka tiimu mu constituency eddukanya emirimu kati tiimu ze balekayo manyi kyezibakolera balekayo tiimu emubulira waliwo mufe egindi ojja kujja oyogereko mu kuziika ebyo tebikola leka tiimu ku gurawundi emanya ogambe tiimu eyo ku gurawundi nti mukwate okubise foomu zizo oziwe tiimu eyo bagende nga baligestalinga abantu omanya abalunde abakadde bali bameka amaka ganamu obugaali gali ameka abalema abeetaaga obugaali bali bameka abavubuka abasoma bali bameka omanye nti abavubuka abasoma balina ziddiguli bali bameka kati bamala okuleeta foomu ezo nga bazireese gweotunula butunzi wano ku foomu n'omanya nyina abaddiguli 100 mu constituency yange kati diguli ezo 100 ng'oziseetinga wano ku lupapula olupapula ng'olutwalamu MTN ng'otwalamu Airtel ng'otwalamu Sentinel ng'ozigaba mu makampuni ne mu bino ebya NIRA lwaki NIRA ereeta abantu bawandisenga muntu kati bw'obigabayo eyo ng'obagamba nti bane bwe muba mwagala abakozi nze mu constituency yange nnyina bano baddiguli okitegeera kati ng'omanya mu constituency yo abataasoma bali babeka abataasomerako ddala obayambye otya n'omanya abantu mu constituency b'okulembera emitendera gyabwe okitegeera kubanga Yesu yagamba nti endiga zange zimmanyi zimpulira n'eddoboozi naye kati memba wa parliament obeera otya constituency gy'okiikirira ng'abantu tobamanyi kati oba ogenda bakiikirira ki abantu olina okubamanya n'omanya nnyina abawulu 300 abatannawasa ekyo nakyo n'okitandikako n'omanya nti bano abantu ngenda bayita mbagee ti bannange okuwasa kirungi bwewasa ofuna kuba omuntu bwawasa afuna obuvunaanyizibwa ate akulaakulana kati omunanga nti waayi nze nali sirina na kirowoozo kyakuwasa naye omubaka n'akinteekamu kati nawasa omukazi kati ntambula baka yampa n'ente yes okutegeera n'omanya olina amasinzizo ameka emizikiti emeka amakanisa ameka amakereziya ameka n'omanya kati bano bayambibwa batya olunaku lumu n'oyita abakulembeze bonna mu makanisa n'emizikiti ne mubaako we mutula mu conference n'obagamba bana njagala ekitundu kyaffe kikulaakulane ngenda kubayita abafacilitator abasomesa ebyokulaakulana tukoze tutya okulaba kubanga mu mateeka bagamba nti memba wa parliament tazimba masomero takola nguudo naye memba wa parliament ovunaanyizibwa ku welfare ey'abantu b'okiikirira tegeeza abantu abo obukulembeze obalembera bwereere ebintu nga byangu memba wa parliament bw'obanga tolina lukiiko nga tolinayo gundi mu parliament eno okolayo ki genda mu constituency kale n'abamu balina nabo constituency nga bulina amagombolola 2 limu 3 okitegeera naye olw'okuba tebaagala ku tiimu waaka tiimu zikoma mu kunoonya kalulu okitegeera kyova olaba kaluubirirwa okuddayo mu parliament naye bw'oba walekayo tiimu eri ng'ekola era yeekubuulira nti kino kiri bwe kiti zino sente za parish model bano tebazifunye wano baziridde okitegeera kuba memba wa parliament oyina obuyinza obulondola sente za gavumenti ezo ze baweereza tezituuse osobola n'okukwata abaziridde n'obateeka ku poliisi bagenda gaba obutimba lwaki omuntu avudde butamba naye memba wa parliament obasanga mu lonchi ziri Kampala nga bali mu kuba ndongo obasanga mu loogi Kampala bali mu bwenzi NIRA eyagala abavubuka bagenda eri mu byalo gye bakiikirira tebaliiyo okitegeera ekyo kyekireese okutumenya kyekireese okumenya President Museveni kyekireese okwonoona ekibiina ky'NRM okitegeera kati n'otuuka mu kitundu ogamba nti no President agamba nti mupeereza ab'NRM naye n'ab'NRM gye bali nawo wafu era omukazi yabuuza kati tugoyingewa mukazi agamba President mupa mukisande kugambe constituency erimu w'NRM eri erimu wa NUP kati abantu baali badde beegomba eno erimu ow'NRM naye ate bonna bakaaba kyekimu sani ne bagamba nti ezireza parish development model muziwa bavubuka baana bammwe ba Luganda wakika wa family ekyo kyekireese obuzibu ekyo
nti abantu tebalina kisa. Bano baminisita bano Baruna Kasolo obadde mu minisitule tebalina kisa mitima gyabwe, tebalina kwagala, tebalina bumu. Obumu obwo tolina report eraga nti munaye president bukyanga tugunjawo enkola ya parliament model nze abantu 7 mu ggombolola y'Ekiringente bafunye. Tolina report eyo. Ye omubaka wa parliament ku ssente ze babawo okugula emmotoka si milioni 300 baliko 2 mpozi kati bali 2 bwe ngula emmotoka ya milioni 10 tentambuza ne baona ataana agula amasoro 10 n'enkigulamu ente n'enziteeka mu constituency yange ente z'obukadde 10 amwe bwe zenkana ne oba oguze yakakadde ezente 10 okitegeera ente 10 n'ozigaba mu constituency bonaga nti buli omwazi mbe ekiraala atakirina njagala ate memba wa parliament baba wa ssente ogenda ebweru baba banonyeeyo ki nebuuza ne basomayo nga ogendayo n'osakayo ebibiina ebimu ebigabi by'obuyambi nogamba ne constituency yange nyina ABCD abantu beetaaga kino n'okwata lisiti eri gye wakoze ey'abalema n'okwata ey'abakadde eyo gy'ogenze n'obirayo nti bano be bantu abali mu kitundu kyange abateesobola abateeyamba n'ojjayo obuyambi n'obukola ki omanyi anko kayi kaliko ogambye akente bw'obanga obadde oguza enkulu ezitosa okuzaala n'okula ente ezo 10 n'oziwa amaka 10 n'oyisaawo omwaka omulala n'obagamba enkola eno enkola y'entegenda gwe kaseezaala londako osigaza nnyana oba osigaza nkulu gwe wanneeyibawo tojagenda okwekanga ente 10 zonna zizadde nga zizadde ente 10 ebyo owendi mu myaka 5 gy'obeera maze mu constituency eyo ekisanja eky'emyaka 5 oyinza okuba nga owadde ebikumi nga 5 nkugambye gwe olituuka n'osiibula constituency nga ne bannaye nkooye teri ayinza kujjayo muleke mpumule kubanga ako ke kalulu akakole oli tasobola kama nti gwe nojja ng'ozunga n'akapale ng'oleese emitwalo 5 mbw akulonde n'akulonda ng'ali mu kamante eye gye wamuwa mbaka gye yamuwa atunda ekikopo ky'amata buli ku mata ate n'azunga n'ow'emitwalo 5 okitegeera ezo ssente olaba kati bagenda mu kulonda abantu bagenda fulumya ssente obuwumbi n'obuwumbi nga babuteeka mu constituency bagulirira naye singa akawumbi ako yakakwata before n'agula ente ezo n'azigaba mu constituency abadde agenda kutuula butuuzi ng'alinda kulayira okitegeera naye baganye okukolera abantu ku gurawundi kyekitambuza pulezidenti kati ng'agenda akola milioni 2 abantu konsolemumazi enzizi za milioni 2 kufuna kampani esima enzizi genda ng'onoonya buli kyali ekitalina mu luzi kwata milioni 10 gamba mashini ezisima enzizi bazitunda jigule mashini eyo esiba enzizi ogiteeke mu constituency ofune abavuuka b'operators abasima enzizi bagambye bagulira emmotoka y'emilioni 2 tasobola gula kyuma kisuma luzi tebalina kisa tebaagala bantu ate nze nabala nakokko ne woba otadde buteesi kalooni mu constituency ku milioni ezo 2 zebabaweza 3 noga abavubuka mukuba boloka muvuga boda mukola jangu weewole tekuli magoba ate n'abalonzi nabo mubanenya omuntu n'agamba nti bampadde milioni 10 n'enzizaayo naye n'omukkiriza n'akyama ewuwo okugamba nti njagala kalunzire mu palamenti milioni 10 bazikuwadde ng'omubaka wa palamenti ne weewaana ne mu kamera n'ogamba baatuwadde milioni 10 ne tuzigaana ne tuzizaayo n'ojja ku kyalo ekyaffe ng'ozze kunoonya ne tutakkuba ani ne bwe bazirya milioni 10 ezo bw'ozikwata n'oyita abavubuka mu constituency abantu ne bagamba nti bannanga nze bampadde milioni 10 nezisobola kulya ssente za Museveni zizino nzibaleetedde nze natambulako olumu ne lutamaguzi bwe baleeta etteeka lyagikwatako twali Nakaseke yantambuza mu gombola ze Nakaseke eyo abagabana emilioni 2 zaali 29 mu mulundi ogwo baziwole naye nsazewo nzirye nammwe era bwe yatuuka kugombolola baali bakuŋŋaanye n'asooka atumya soda n'atumya biki abakyala mulimu mulina akabiina mubadde mulina n'abayiwamu 5 n'agenda twava Nakaseke nga milioni 29 azimazeewo oyo yakola bulungi naganze kansirirammwe naye ne bino mulimba abalonzi naye nga Katonda abalaba mbu milioni 10 twazizzaayo ate nga tebazizizzaayo teri asobola kuzzaayo milioni 10 so ankoyibanda abantu bagenda kuba mwe bamobiliza ba president emiggo nga muze mu byalo mubasumbuwa bano basenninde akoma kulabika ku by election oba by election awo mulaba nnyo ng'azunga mu motoka bwe naaleemu obwo bumpe enkoni aka by election kasaka gwa toddamu kulaba senninde kyokka nga national mobilizer kakati ekizibu ky'enaaleemu kankikubuulire vice chairman w'enaaleemu akola ddi namba 2 akigongo
kubanga pulezidenti amaze okulayira atandise okukulembera Uganda. Ani asigala nga chairman w'ekibiina? Alina kubeera vice. Balina title bazeewa byonna bye bayombamu mu kamyufu ebiri esemba bye babyawonagana okubagana amasasi tebyali baddewo. Singa vice chairman w'NRM ayimirira nga vice chairman, oli chairman atandise gya ggwanga lyonna, okitegeera? Ate n'ensi za Afrika zonna zeetaaga President Museveni. Kati vice chairman w'NRM twaligenze n'akamyufu tekaali baddewo, kuba twaligenze nga okutuuka okulonda nga vice chairman w'NRM abasambi bonna abalina ku buli level. Era nze singa nze idea yange vice chairman w'NRM asobola n'okusaba chairman naga tuteekewo term limit mu kibiina kyaffe, buli w'NRM ebisanja 2 ng'ovaawo. Kaakati kyokola bw'obanga gwe vice chairman w'NRM, kati tugeze nga yenze nga mpita ab'Ebutambala nga nze Haji Kigongo nga mpita ab'Ebutambala abalina interest ey'okubeera member wa parliament mujje nga bajja nga nsooka njogera nabo, mwagala kubeera bamemba ba parliament nti ye nga tuzinga obupapula namba 1 namba 2 bali 5 paka ku namba 5, mugenda kulonda obupapula awo, alonda namba 1 yasookayo. Kandi ng'oli alonda namba 1 nga tunoonyeza oyo akalulu. Mmwe abaana abasigadde mulina kutambula noono bwamalako ebisanja era mmwe ttiimu ye bw'ava eno waggulu n'aleeta eno wansi mwe ne mukola ki? Ne musaasaanya mu bantu. Kati amaleko ekisanja kye namba 2 akole ki? Ebyo tebabisobola. Singa tewali na ntalo zino nti ate bakubya ab'egindi amasasi. Owulira Kiwanda yayita namba 4 nze namba 4. Okitegeera? Nze namba 4. Nze namba 4. Abo bonna mitima mibi egibajjudde. Naye bw'obuuza nti Kiwanda obadde namba 4 mu Buganda simanyi gwe okiikira. Kiki okoze mu Buganda? Okoze eki? Asaba kisanja kirala. Oli mu Buganda bakayibanda weebali, bamugerwa weebali, baani bonna weebali, totambuddeeko nabo kugenda nga musomesa bantu. Abo yali minisita wa tourism yaleeta chapati n'obubina tetulimujjukirako. Ekizibu kyekyo. Kubanga kati abantu beetaaga okubalaga ekifaananyi ekirungi. Kati olaba NRM yawangudde akalulu k'abavubuka. Omanyi lwaki? Abavubuka nabo baakooye. Baabalaga essuubi nti Museveni avaako tavaako. Ate be bayimirira kaddala baba boogera bagamba bannange mutuyambe tununule ensi eno. Museveni ayonoonye ensi eno. Kyokka abavubuka balaba enguudo, balaba kalina zisituka buli lunaku, balaba enkulaakulana ne bagamba bano kye baliko kiki. Batuwuddiisa buwuddiisa. Ffe be bakwata be babateeka mu makomera. Bo bagagga bavuga emmotoka za bbeeyi naye ate batugamba nti Museveni ensi agyonoonye. Abavubuka beekyaze ne baga nti bino tetujja kubeera mu katemba afaanana bweyoti. Akaluka abavubuka ne bakabamma. Kifaananyi 226. Memba wa parliament owa Nuupu anadda mu parliament ajja kuba wamukisa nnyo. Ngano wa NRM buli eyakwata ssente milioni 10 n'ozizzayo n'otazitwala mu constituency. Abantu abo temubayita abasibe. Memba bazitwala bazikolera mu mantu waliwo neyazitwala. Neyakwata milioni ezo 10 n'ozitwala n'oziteeka mu faamu yo. Notabaako mukululo gwonna gwoleka gwe baligamba nti memba wa parliament yali wano ng'omusajja omugenzi Kibiregese Bunnya. Na guno gwakaje yakiikirira nga bakyamwogerako. Yaleka ligase. Okitegeera? Sibulanko Kayibanda. Njagala kubasiibula bannayuganda nga mbagamba bannange Uganda eno yaffe. Buli muntu yeetaaga munne. Abali mu bitiibwa kati mu buminisita ebiro bijja kutuuka nga temuliiyo ng'ate waliyo balala. Ate ono guwanyigiriza gwayisa obubi ng'ate yaaliyo. Mujja kuba mukaddiye ng'otwalayo omuzzukulu ate bakyakujjukira. Tibe wabeerera minisita tolina gwe wayamba bakikaakyo naye ewammwe gy'okola ki oba ab'eggwanga lyo. Naye ng'okaddiye kati oleeta omuzzukulu. Ogemuna mbadde njagala omuzzukulu ono agirireko bwe waliwo muzzukulu wani gwe wayamba. Ne mbaga nti bannaye mwekendereze. Bw'obanga okyalinawo omukisa ng'olina ekifo mw'oli, fuba nnyo okulaba ng'oyamba abantu. Abantu bwe bajja mu ofiisi zammwe mubawe keya. Mumobilizinga akasente kabeereko mu ofiisi. Kizibu nnyo ku muntu okuva ekiboga najja okulaba minisita mu ofiisi e Kampala n'omuleka n'afuluma n'agenda nga tumuwadde yadde emitwalo 5.
nonno n'okukkiriza okulaba ng'akulabye waliwo abamu minisita oluusi n'okukulaba takulabye minisita taliiwo ezo woofiisi bazibateekamu muweereze abantu baleka makooti kuli nga geewujja ne bagenda mirimu emirala naye omuntu najja mu woofiisi yo n'otamuwa na budde kunnyonnyola kimuleese oyagala ki n'oyogera omuntu n'omutiisatiisa genda olabe gundi n'atakubulira yavudde eri nga alina ensonga gyazza okunnyonnyola kazi yakinkola gundi yakinkola nakyobe yakinkola sente muzirina ku akawunti mugyeyo sente omanye obeereko ne budget mu ofiisi yo gy'oteekawo ti abantu be bava mu byalo eyo nga bazze okundaba bagenda batya wali yajja mu kibuga nga talina nakyamisana yafunye transport yekka naye n'afuluma mu ofiisi yo n'otamugambako nti n'emitwalo 3 giijo madamu nakyobe yalina ku mukolo gye twesinkana naŋŋamba kibi nnyo jangu bagita bate wali eri ofiisi za president wali kololo enakasero Okera House nangamba jangu Okera House okuyingira obongeza nakyali bwali lutalo nenengeza kugenda na appointment ogina appointment njirina ne bakuba mu office kituufu okutuuka eri eyampisa ennyini jangu genda olabe gundi nakuvaako bannange ebintu ebyo era njagala kwebaza Haji Yunus Kakande PS wa president banna akwanguyiza embeera nze sirabangako omusajja afaanana bw'atyo akuwa obudde mu ofiisi n'oyogera by'oyogera n'akuwa amagezi n'akuwabula ne musiibuligana bulungi nnyo ng'akuwadde obudde bannanga abamu n'okwogerako naawe nakyo kikkakanya omutima gwe n'akola ki omuntu watambulira okujja okuno watambulira okujja okukola ki kye nalindabye kwaja tinnamyalo ng'akuwa obudde ayina surprise gye yankubanza gye sirabagako mu ofiisi z'abantu b'enaaleero bagamba mu office nayingirako mu office ye nansibula nagamba nampa emitwalo 6 bannange nagamba eno aja namyalo nze nali muyinamu essuubi ddene yakukyalirako ajja ati nange onsiibule ate yali agenda kukyusa nnyo singa tebadda mu ntalo zino singa tebadda mu ntalo zino hajja tinnamyalo yali aleese sisitimu ekomyawo emitima gy'abantu mwena olwo emmandu emulinnya gy'alina okusooka okweyambula okitegeera emmandu yakaseegu okitegeera yali aleese sisitimu ekomyawo abantu emitima gyabwe mwenaaleemu kubanga abantu baali bagamba nti nze kansigalire kulonda President Museveni kubanga ekirungi ky'abantu ne bwokyawe ebifaanana bita teri akyawa Museveni okimanyi tankayebanda waliwo konso ze tugenda otuukamu President Museveni ng'awangudde nga flaga beera wa eri eyo wa MP wa NRM agwe tekyewuunyisa omanyi nti bagenda eri tugenda zisanga tekyewuunyisa kubanga abantu balowooza nti ssente zaabwe bwe banaagenda ne bakola bwe bati mu constituencies naye beerabira nti waliyo Katonda akuteekako fiva n'aga nti ono kawangule ono tajja kuwangula kyokka ate abantu be muganye okukola ki okuwulira be muganye okufaako okubudaabuda abantu bannange bali mu mbeera embi naye ng'embeera si gye baali baddemu oba nabo bali mu naye nga ne President Museveni tamanyi ekintu ekyo kimulumanyo nze kambabulire nafuna omukisa nenjogerako ne pulezidenti nawulira nga mpulira njagala nakaaba enjogera gye yakyogeramu anza mwinako obuzibu yagamba ndabye bannanga abantu bange bali bubi wansi ate abantu abali badde babakuŋŋaanya tebabakuŋŋaanyiza tebabafuddeeko bonna abantu baagala kujja gye president mwinako obuzibu bumu abantu bawulira bennyini ate nga yabalonze ne balonda n'abawulirako embeera nti bakoze bwe bati ne bwe bati n'atabategula kubajjawo anti omanyi lwaki tabajjawo nkikubuulira ekyama ekyo kitegeera okuva n'olwaleero President Museveni eyo golaba Yoweri Kaguta Museveni si president wa Uganda si president wa Uganda muweereza wa Katonda oli ate wansi yonna wamu obwa minisita MOP ogambye nti abantu bange abekkalamojja ngambye tebalina mayumba katubaweereza amabaati n'owulira bulungi nti minisita atemeeza nti amabaati yagatokukuba kiyumba kyambizize notamutegula anti bayibuli etugamba mu Balumi 13 nti abakulembeze bye bakola balagirwa Katonda kati nga bw'oyenda Katonda n'atakuttira mu loogi so ate yali badde naye bw'atajjawo kakati naye tukola ebintu bingi nnyo Katonda yali badde atumalawo naye olwokuba nti President Museveni ali ku kontrol ya Katonda yensonga lwaki olaba nti omuntu asobola okubba n'akola ki n'amuleka singa kye yali akola singa abantu bonna bali mu kkomera Anko Kayibanda kati kontrol gy'aliko ye yaani
President Museveni buli kyakola kyonna Katonda yamugamba ati kati kino kikola ki njukira statement gyakola oba ani ono oba lulangalanga waliwo gwe yali agenda okutta mbwe eddoboozi ne limugamba nti omusajja oyo muleke era teyamutta anefe ekitulumanga kiregeza Katonda ayogera ne President Museveni fe ekitulumanga abasajja bano bamugerwa Jonathan abasobola okutula mu office ne bakolera abantu ne babeera nga tobalaba ate nga olaba babbi nolaba babbi ku mande buli mande mu cabinet obalaba gwoba buliefinga ng'ogamanyi gabbi kiminisa bakikwatira mu nsonga z'amabaati kinini bakikwatira mu ssente z'abantu abali obubi bakikwatira mu ssente za PDM esaawa enkimalako ng'okyali nabo naye nga abasajja bamugerwa bali eno bakayibaano kale ye ate n'ekirala gavumenti gundi ebiro bye tulimu kubanga bayibuli egamba nti sitaani yajja okubba okutta n'okuzikira si byebiriwo byetulimu kale ye Uncle Kayibanda bwe twali naye nga tutambuza ensonga zino ekivulu ky'embizzi kyaddi ekivulu ky'embizzi kya 27 omwezi ogw'omusanvu ku Makutane Nansana emmeeza ya kakadde eriko kilo 10 n'ebyokunywa byonna by'oyagala okugula emmeeza ogenda funako kilo z'embizzi emmeeza y'abantu 10 eriko kilo 10 ez'ennyama oba mwagala nsiike oba muyinza ogamba kilo 5 zijenga nsiike kilo 5 zijenga njokye ekyo kye tukola kyanjalo ekyo otadde mu mbizzi y'omulundi guno ebirungo ebirungo ate embizzi zino eziriwo za njawulo nnyo empooma yazo ate endala ze zino embizzi za kiro ebi kiro 4 naye nga terina masavu eyo sinte nga terina masavu wazisuubula era gyeziri ematu abaagala okulunda ekyana kya $2.5 ekyembizzi abantu tosuula kati emmwanyi okutegeera n'olwekyo mujje emmeeza ey'abantu 50 ey'emitwalo 5 eriko abantu 5 ne kilo 5 ez'embizzi n'ebyokunywa ebyokunywa gw'omanyi ogenda kunywa byakunywa ki naye abantu abalidde embizzi bagifunyeemu embizzi ddagala embizzi egyolaba ezimba CD4 county obusirikale buno bw'omubiri ne bubeera bungi nnyo kati buno obuwuka obulala obw'endwadde ne budduka ne bwekweka omanyi obusirikale buno bw'omubiri bulwanyisa buwuka obwo obw'endwadde kati bwe busanga nga omubiri munywevu ng'obuwuka buli bungi obuyamba omubiri buli obuwuka obulala budduka ne bwekweka kati ate bw'oli embizzi naddala eno eyabboyiro nga ntokose n'owuuta kasupu ako kati tujja kubeerawo n'empombo tujja kubeerawo n'esefuli ejjudde akagera ako ng'okawuuse obusirikale bweyongera mu mubiri nga bungi kati endwadde bino ebisinga ebirwadde byali badde bikujooga tebikujooga okitegeera n'olwekyo bannayuganda mwenna ng'olina oli wano oli Kampala naye mukyalo eriyo abalunzi b'embizzi abafamireyo kati bw'otajje tuzirye tuzimbe akatale balizitunda jajjawo anaatundawo embizzi kino ekintu si kyakayibanda nzekka kya Uganda yaffe bekikwatako kitukwatako bw'obanga toli musiraamu omukolo guno gukukwatako nnyo gwaggwanga kubanga eri mukyalo ewammwe eri ekabula soka eggomba ejjinja bali mu kulunda mbizzi si za kubajjamu mbaawo wano tuli mu kuzimba katale keeyongere n'ebbeeyi omutindo gweyongere jajjawo atunda embizzi ku bbeeyi bagambye eggumba ly'embizzi teriwonyeza balogowo ate eggumba ly'embizzi oliteeka mu mulyango mu kamooli waliwo ayinza okusindika amayembe ne gajja embizzi tekolagana mayembe tebakolagana tewali lubaale oba jjembe lijja neriga nti bandeetera embizzi tebakolagana embizzi eyo erimu ekyama abantu kye batategeera kyobola nze empolopozinga nnyo bagiteeke ku ssente zaffe akapapula ako akeeta nezzike lyebateekawo ne balijjawo ne bapaatiikawo embizzi teri agenda kuddamu kubeera mwevu kubanga obwavu muzimu sente ojaba ozigobye ku basiraamu ate nga nzibagobako ki nga kuliko embizzi ate bawugiridde oba ogiridde gweokwata akeetano n'ogenda olina okagulamu ebitobo olidde embizzi bagaye nti mu lyato lya Nuuwa abasiraamu tebaalimu embizzi teyalimu mu lyato lya Nuuwa kuba Katonda yagamba bakwate buli kitonde kyonna ekisajja n'ekikazi bakiteeke mu lyato abasiraamu baavaawo tebaalimu mu lyato nga tebaavaamu kutuukayo ne beebuzaabuza lwaki tebaavaamu ne baga nti mulimu embizzi ffe tetujja kugenda gatusigale amataba gatuzikirize ebyo babiveeko tutunulire ekintu kimu Katonda tagenda kutunulira muntu yali ambizzi tagenda kubonereza muntu yali ambizzi agenda kubonereza muntu yagaana okwagala munne gundo yali embizzi sijja kola ebyo tebikola era tagenda kubuuza nti lwaki wali embizzi genda mugeye
agenda kugamba wagaana okwagala munno ate nga nakugamba kola ki nasomesa kwagala naye n'olimba mbu onjagala nze gw'otalabangako oli n'ogaana omwagala ate wagaana okusonyiwa oli kati nkukola ki bye wakola bingi nnyo ku nsi oyagala naawe nkusonyiwa ogende mu ggulu ate wagaana okusonyiwa nange sijja kusonyiwa kubanga okwagala kuleeta okusonyiwa okwagala kuleeta ekisa okwagala kuleeta okugaba kati gwe tonjagala mwebale tuwuliriza n'otugoberera okutegeera mujje nansana ku makutano saawa 8 abooki bagenda kutandika okwokya saawa 12 abagenda mu kyaki musooke mujje muli ekyenkya mugende mu kyaki mukomewo muli ekyemisana kwolwo teri kufumba kyamisana waka mugenda sibira mbizi okuva ku makya paka kiro embizi ebirako amatooke ebirako muwogo ebirako ovakkedo ebinyanyanyanya ebibogaboga kateeka oba ofumba kukola ki lunaku lukulu si lwakufumba waka fena tugenda kuliira wali bekikwatako World Pork Day naffe twalutandika mu Uganda natera ofuna amabaluwa nti World Pork Day tujagala China nga tugenda tujagala Brazil nga tugenda okutegeera nolwekyo mwe bamemba ba parliament abaagala obululu kwata basi namba ogirete ku makutano bajje bakyakale bali embizi olabe obululu bwe bagenda okukuwa